lubaale w'obutonzi n'owobuzaale. Omukulu ono abuuza ti omuntu tasobola kusamirira bitundu byombi, n'asamirira ekitundu ky'obutonzi n'asamirira eky'obuzaale, byombi naaba nga abikola abituukiriza wamu. Nja kuddamu bwe nti ssebo, abantu bano abasooka b'olaba babungeeta mu nsi nti nnoonya lubaale lubaala nnuma, tasobola bikwasaganya bibiri. Ne bw'olikubira paapa essimu, kyenkugamba ky'oba okwata tasobola bikwasaganya bibiri. Abantu bano nti lubaala nnuma, nnoonya lubaale, natambudde ku musawo ne ngenda wano ne ngenda wali, tasobola bisamirira bibiri. Abaako ekitundu ky'alina okusooka. Era ojje weegendereze omuntu singa mugenda ku musawo ne mwaza lubaale n'asaba by'ayagala, tugambe lubaale n'asaba kasubiye ne mugiteekawo, n'asaba embuzi, tugambe mukazi asabye embuzi enjeru ne mugigula, mayembe gasabye embuzi yage ya luyina ne mugagula ne mugigula, amayembe ne gasaba okugawanga ne mugawanga. Kati lubaale oyo wandibadde ogamba nti ebintu ebyo bibeerewo, tugende tutambuze obutonzi, naye tebisobola kukwatagana, biba tebikkaanya, kubanga bali bannannyini buyinza tebagattikibwako. Ekintu ekyandibadde kinywera ewammwe yandibadde ennyumba ya lubaale. Singa abantu bazimba essabo nga lubaale w'obutonzi yababanja naye nga bali mu ntandikwa, essabo eri ate weewuunye mwattu libeerawo. Naye singa abantu bawanga amayembe nga tebatambuzanga butonzi, geewangulula era tegasobola kukola, era mubeera mwawanga kiwaani. Era abantu abo ebiseera ebisinga obungi nga batandikidde mu katundu akazaale, ebiseera ebisinga obungi lubaale oyo abaawukanya ne beekyawa, kivaamu ne beekyankalanya, ono bamuyita mulogo, biki mwaleeta amajjini, muli balogo, mwatankuula ebintu ne batandika okwerangira ne beekyawa, ssene ne zifa, bufumbo ne bufa, mirimu ne giggwaawo, bintu ebityo. Naye ng'ate waka balina ebintu, naye ng'ate ebintu ebyo bituufu. Ekikwewuunyisa, omusawo yenna w'omulaba mulimu abasawo abamanyi ensonga, era omusawo nakkwasa ebintu nga bya lubaale kituufu, n'abazimbira ennyumba ne muteekawo embuzi ku luggya, ne muteekawo kino, n'abasimbisa omukookoowe ne muteekawo ekibbo kya lubaale, n'obitunulamu nga bituufu, naye ate ne bitakola makulu, naye nga bituufu, biba bituufu. Okitegedde? Abasawo si bayaayo, waawo mulimu abamu abatamanyi, naye ng'abasawo abasinga bamanyi kye bakola. Mulimu abasawo abamu abaludde mu nsonga, n'abakwasa ebintu nga bituufu naye ne bitakola, era ne mubisuula. Era abantu abamu abatudde mu mbiri bafuna ebintu by'abantu bingi nnyo nga babijja ku basawo, ebintu ebyo ne bifugikibwa oba ne biwummula. Naye ate essabo tebalimenyawo, essabo eryo libeerawo ng'era balirabirira era nga bakumamu ekyoto obulungi nga omusawo bwe yakiteekamu, libeerawo ne lirinda paka lwe baliggusiza. Naye bino ebintu ebisigadde bino ebisinga babifugika. Okitegedde? Babifugika, babiwummuza. Oyo ye muntu atandika ensonga za lubaale. Omuntu atandika ensonga za lubaale kyova olaba nti osanga abantu bangi oli naakunnyonnyola nakatambula ku basawo 10 naye nga talina mulamwa gwafunamu, naye ng'ate abasawo 10 baagendamu, abasawo 8 baali batuufu. Okitegedde? Kati lubaale w'obutonzi mulabe edduka. Lubaale w'obutonzi mbannyonnyola ku birooto abantu bye balootako, balina okumanyira nti omwaliro gwentuddemu gwa butonzi. Omwaliro gwentuddemu gwa butonzi, ekisooka lubaale w'obutonzi aba anyooma lubaale w'omusawo. Okitegedde? Kye kisookerako. Lubaale w'obutonzi nkiddamu aba anyooma lubaale ow'oku musawo gy'olaze. Era lubaale w'obutonzi aba talagulwa. Bw'ogenda ku buzaale ne bakulagula, kye bakulagudde tekikola makulu. Kiwanuka basobola omulaba naye nga kiwanuka gwe balamulako ali ku lubereberye. Kati ng'omwaliro guno omuzzukulu mwatambulira gusinga omwaliriro omusawo ono mwatudde amaanyi, wadde ng'omuzzukulu ono aba akyali muto mu nsonga nga talina kyamanyi, naye omwaliriro oguba gumutuddemu mwaba atambulira guba gusinga omwaliriro omusawo ono mwasinziira okulamulira. Kuba omusawo ono yaba mukulu mu nsonga era nga mukakafu era nga akakase, aziruddemu amaze ebbanga nga ajjanjaba. Kakati naye omuzzukulu ono nga ye talina kyamanyi, kati omuzzukulu atuuka agenda ku musawo, empewo ziri zimulamula. Empewo ziri bule zimulamula zine zitudde ku muzzukulu tezisobola kukkiriza bintu ebyo.
Okitegedde naye ate mu buddo bwe emisambwa tegyeraba mu kamwa. Kizibu lubaale okulinnya ku muzzukulu ono n'agamba lubaale oli nti si byebyo. Kizibu. Abakulu bawaŋŋana ebitiibwa era otuukayo ne bakulagula ne bakuterawo ebintu n'obiteekawo n'osasula. Kati bwe wayita ekiseera nga kya mwezi ogenda okulaba nga jjajjaawo akugamba nti eyo toddayo naye ng'ate ne ku luli nga babikuwa yaliwo. Kati awo lubaale waakutabulira. Kati ekisingako kwe kufuna abantu abamanyi n'akulabula nga bukyali n'otamala biseera. Okitegedde omuntu asooka okutambuza empewo nti empewo zinnuma era empewo zibassaako nnyo obubaka nti temuddamu kutwenjeeza kubanga lubaale oyo aba wakulambika bulambisi kukuwa bulabuwabuzi gwe n'olyoka oteeka mu nkola. Kati omuntu atandika obutandisi tasobola gatta bibiri. Omuntu atandika obutandisi alina kusooka na butonzi, alina kusooka na kunoonya ani amuloosa ebinnya. Kati okuloota ebinnya n'abasezi nga bakugoba kitegeeza lubaale oyo abaamu ekiddugavu. Tosobola kgenda ne mwaza lubaale ne mumutuukiriza era abasawo abamu abagezigezi bw'amulabamu ekiddugavu waabagambira nti muliko ekitambo n'abanaaza n'abakola ki oluusi n'abakozesa emikolo gy'okukwata ekitambo. Ate ekintu ekyo kasita okikola ng'obutonzi bukubanja oyongera kwebbika kubanga kabaka oba omunaabidde mu maaso kubanga omusawo oli akola mikolo gikuggyako kitambo. Kati ate ekitambo ye lubaale akuluma oba onfuna. Kati ate omusawo n'emikolo gy'akola kuggyako kitambo ate ekitambo ye lubaale akuluma. Kati omuntu akwata ekitambo ng'ekitundu ky'olubereberye kimubanja ate aba ayongera kwesuula mu bunnya. Kati buli lw'obeera ng'oluuta ebinnya birimu enzikiza olwota abasezi nga bakugoba olwota ennyama etategeerekeka olwota ebintu eby'enjawulo kati suwaddiiro lubaalewo abaamu ekitambo naye ekitambo ekitali kyakukwata. Okitegedde wabula ekitambo ky'olina okusamirira. Olina okusamirira ekitambo ekyo ne kidda ku bbali. Kye bagamba nti sooka osamirire kabaka adde ku bbali kubanga kabaka wabanga ali mu lubaale si kirungi kuwanga mayembe kuba amayembe galimu n'akatundu k'okusala omusaayi. Okitegedde bwe muba muwanga amayembe omusawo ono ajja gawanga omuntu gwe gatuddeku bwe banaaba bagaliisa oba nga basaza embuzi ekitundu ky'omusaayi kijja kubaamu kumpi n'okugumuteekako mu kyenyi. Kati kyova olaba ng'omuntu tasobola gatta bibiri kuba obuzaale bulina akatundu ako ak'omusaayi ak'okusalira. Kyokka ate ekitundu ky'obutonzi tekiriimu kusalira. Kati bw'osooka obuzaale ng'obutonzi bukubanja n'osalira n'okola kibakusiza omusaayi mu kyenyi bakoze batya onabye ku ddagala lirimu omusaayi oba ogudde mu kannya bw'otuuka n'omanya nti obutonzi bwe bummanja ate obonaabona nabwo nnyo olw'ensonga nti omuntu bw'aba amanyi obutonzi tasobola kubeera dayirekiti mu kukukolako. Omuntu amanyi obutonzi omutuufu nga wayitako mu mbeera eyo wabuuka ku musaayi bakuteekako mu kyenyi kati ng'owunya omusaayi lubaale yaba awunya omusaayi. Omusawo ono alina okusooka okuwa ebyogo kumpi ennaku nga 18 nga tonnakola kirala kyonna. Okitegedde kakati obonaabonamukko buli lw'okwata ekitambo n'okkiriza nti nkwata kitambo omusawo n'akikwata. Biseera ebisinga buli lw'onoogenda okusamirira kabaka ojja kusooka kubonaabona okusobola kabaka okukusonyiwa mwenna mwegatta mu musango. Era abasawo abasinga abakutte ebitambo emirundi emingi abamu embuga zigudde nga gwo mulimo gwafuuka mulimo okukwata ebitambo gundi oliko ekitambo biki ne bakola emikolo biki abaziko ne babasalirako emisaayi. Abasawo abasinga bafuna okutaataaganyizibwa mu mbuga abamu embuga zigwa abamu abasawo balumbibwa ebirwadde eby'amaanyi abamu abasawo bafa. Kasita okwata ebitambo ebiwera nga 20 noga nti nkwata bitambo ng'emikolo ogikola ku bazzukulu naye nga abazzukulu kabaka yabaluma abamu abasawo bafudde. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati waliwo ensonga ezimu ezeetaaga okwesonyiwa. Ekitambo kye ki? Era ekitambo mikolo ki abantu gye batambuza mu mbiri okusobola okuba nti ekitambo bakisamirira? Kuba ekitambo ye kabaka. Kabaka kye ki? Lubaale oyo atambula ekiro n'emisana, lubaale w'olubereberye. Okitegedde tawummula mu kumutambuza, atambuzibwa ekiro n'emisana. Okitegedde era lubaale oyo ow'olubereberye yavaako enjogera egamba nti akaama ka lubaale oba ekyama kya lubaale. Okitegedde akaama ka lubaale kali mu ggwaffe emmanju. Akaama ka lubaale kali mu ggwaffe emmanju. Olugero olwo oyinza okumbulira nti omusawo amanye amayitire g'omugenzo
gwalwo akaama ka lubaale kali mu ggwaffe emmanju omusawo ayinza okuba amanyi omugenzo gwalwo olugero olwo era akaama ka lubaale kye ki kye bakugamba nti abantu abatabaala b'osanga mu nsozi ne mu mbiri entabaala ezo lwaki zitwala ekiseera kinene lwaki omuntu asobola okwebaka emyezi 8 lwaki omuntu asobola okwebaka omwaka byayitamu ne byalabye ne byayiseemu tebyogerebwa okitegedde era y'ensonga lwaki famire yonna tetambuza kitundu ekyo era ekitundu ky'okwaza lubaale okuyita lubaale okutuula okutuuza empewo ekitundu ekyo kiba kifudde bwe mbeera mwagala okuyita empewo n'okutereza lubaale mubuuze mu booluganda ani aloota bw'ati ne bw'ati agende mu nsozi oyo bw'alidda nga mulyoka mutereza lubaale ku kika kyekitundutundu bajjajjaffe baatabaalanga ne babateerako n'abasika kyekyo ekitundu omuntu atambula n'agenda mu nsozi ne bamwerabira ewaka nga yaleka emirimu takyakola bategeerera mutegeerere atambuza migenzo gya lubereberye ekitundutundu ky'olubereberye si kye kitegeeza okusamira ekitundutundu ky'olubereberye kiba kyakumala bwaka gw'ensonyi mu lubaale oyo mawemuukira n'obukko busobe okitegedde ono aba atambuza nsobi ono aba atambuza busobe tosobola kutambuza kitundu kya lubereberye mwezi gumu tebakulimbanga tosobola kutambuza kitundu kya lubereberye myezi 4 tebakulimbanga tobuukiranga gundi waabuukidde lubaale si guruupu lwaki twogera ebintu ebyo oli agenda n'akugamba oli asobola okugamba omuntu nti ndi mu lubiri egindi oli n'amugamba ebyeyo birwawo jangu eno ekitundu ky'obutonzi buli gy'onookitambuliza akizaala ali omu okujjako nga by'otambuza si byebyo okitegedde ate embiri za luganda embiri za luganda ate era zikolagana mu nsonga kyosanze no kyosanga eri bw'oba wagenda mu lubiri luli n'oyambaza maama Nnaalongo Gomesi ensonga zayo ne zikulema ne bakugamba nti jangu mu lubiri lw'eno era n'eno obeera ojja kumwambaza kiringanga mwana kuva mu primary ng'ali mu P4 n'agenda mu ssomero eddala ne bamuwa interview ne bamugamba ekibiina akiddemu okitegedde ebya lubaale bw'ova mu lubiri luli ng'oyinako w'otuuse tosobola kgenda mu lubiri lulala n'otandikira we wakoma mu lubiri olulala era oddamu buto singa ensonga zikulemera mu lubiri luno ne zikulema naye nga wabikka kabaka wabikka mayanja wagabula abaana wafumba ebijjulo wabikka engoye wakola biki ensonga ne zikulemeramu ne zikoma mu makkati tugambe wali wakumalamu myezi 8 n'omalamu emyezi 5 bw'ogenda mu lubiri olulala ng'ofunye akusigula era mu lubiri olulala obwongo obunafu bukooya bigere era kye bayita omuntu omunafu bw'ogenda mu lubiri olulala tosobola kugamba nti ate mayanja nali namubikka eri gye nali kizibu bw'ogenda mu lubiri olulala kabaka addamu n'akuloosa okumubikka nabine naddamu n'akuloosa eggomesi abaana ebintu by'oba wakola luli lubaala addamu lubaala akuzzaamu mu ssomero bw'oba mu kibiina nga luli wali mu P4 n'osoma n'ogamba mpise ngenze mu P5 lubaala era akuzza mu P4 buli kye wamala kyonna oba olina okukiddamu abantu abakyusakyusa embiri kyova olaba tubatunulira ne tubasekerera embiri zonna zizaala ali omu era kyova olaba nti ffe bwe tuba tusomesa tetusobola kugamba muntu ng'alina gy'ali nti vaayo abantu bangi nnyo abatwebuuzaako ng'alina olubiri mwali n'obeera ng'omuwabuliramu naye nga tomugambye nti vaayo kuba olw'ensonga by'ogenda omuyisaamu ne mu lubiri olwo bye bamuyisaamu omuntu singa kamutanda n'ava mu lubiri gy'ali n'agamba ngenze kunoonya Mulangira Jjuuko bw'atuuka ewa Mulangira Jjuuko mu lubiri by'abadde atambuza eri ensonga ziddamu bimuloosa buto kubanga abayisizaamu emisambu amaaso kyebava kugaa nti lubaale si guruupu lubaale w'oluberebere tokkirizanga muntu mukuweeramu magezi aba akusudde omuntu amukuweeramu amagezi aba mutemu asooka omuntu amukuweeramu amagezi aba akubuzaabuzizza omuntu amukuweeramu amagezi aba akujje mu kkubo lyo okitegedde omuntu atambuza oluberebere olina okukkiririza ennyo mu bubaka bw'ofuna
omuntu atambuza olubereberye olina okuwa obubaka bw'ofuna ekitiibwa. Omuntu atambuza olubereberye singa omuntu ono gw'osanze mu kkuba akuwa amagezi n'ogakwata jjajjaawo ajja kukuloosa otambule naye. Bw'onootambula naye ebintu byonna ogenda biddamu buto, kubanga ojja kuba omukkiririzaamu, ojja kuba oguza ebirowoozo bye. Bajjajjaffe bawagira nnyo ebintu bye twagala singa obeera nga totegedde makulu ga bintu byakulaga. Jjajjaawo bw'akulaganga nti oyo omukazi tali bawuwo, n'ogenda ku musawo n'ogamba nti bajjajja nsaba munsalire amagezi nsobole okubeera ne mukyala wange, nga jjajjaawo asirika, eyakuwa ekirooto kiri nga mukola amagezi n'omusawo, nga oyongera ebiseera obitta emyaka emirala 3, era n'owunzika ng'omukazi oyo atuuse ekiseera n'anoba. Kyokka nga yali waakunoba luli singa wakkiriza bajjajjaabo. Kati omuntu asobola okuba nga bamuwa obubaka ng'ali mu kifo ekimu n'asanga gurupu y'abantu, oluusi abantu abo tebaagala kifo ekyo, ne bamugamba ekituufu kye kino. Singa akigula, jjajjaawo tasobola kukugamba nti kye bakugamba kikyamu, wabula jjajjaawo akugamba era ojja biddamu okutuuka lw'onoofuna amagezi agagoba enswera ku bbi. Wayambaza Gomesi, wabikka Nanfuka, wabikka Kabaka Bulamu, wabikka Mayanja, Kiwanuka wamuwa ebibye, wawa Nnambi obuloobwe, ne bakugamba nti ebyeyo birwawo nnyo, ebyeno bye byanguwa, n'ogenda era emitendera egisinga obungi ogenda okwekanga ng'ogizzeemu. Bwe bwongo obunafu obukooya ebigere, era abantu abasinga bejje nnyo ssente mu kiwato lwa nsonga ya kuddamu bintu n'okutambulira ku gundi aŋŋambye, n'agatta omuzimu gwa gundi aŋŋambye lubaale muntu, n'agatta n'omuzimu gwe. Omuzimu gwe ne gulaaza ne gugamba kali ezenkanankana n'ebisiki gw'omanyi gy'onookoma, tambula bw'otyo. Ate n'olugenda mu kifo omwo ng'era afuna n'omulala ng'era amuwa amagezi, ye muntu atava mu nsonga zino, ye muntu azitambuliza ebbanga eddene. Era ensonga zino za ntondo, ensonga zino zikolwa mugezi, ensonga zino zikolwa omuntu atuula wansi ne yeefumiitiriza. Ensonga zino bakugamba nywerera we wanyweredde singa jjajjaawo batannakugamba nti tuveewo. Jjajjaawo bw'aba tannaba kukuwa bubaka nti tuve wano, omuntu si kirungi kugamba nti vaawo. Jjajjaawo singa otuuka mu kifo n'aggamba nti ensonga zaffe ziri wano, leka muntu kugamba nti vaawo. Omuntu bw'anaakugamba nti vaawo, jjajjaawo tajja kuddamu kunyega ng'asirika. Gy'owunzikira omuntu jjajjaawo naye gy'aguwunzikira. Bw'ogamba nti nze njagala kino, jjajjaawo gy'akutwala. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omwana bw'agamba omuzadde nti essomero mu wanteeka siryagala, n'alemerako n'addamu n'agamba kitaawe nti essomero gye wanteeka siryagala, era ojje weegendereza abazadde babagamba kola omwana ky'ayagala. Oba kantu ako mukafuna, kola omwana ky'ayagala kati ng'amutwala mu ssomero gye omwana gy'ayagala. Omwana bw'atuukayo nga bakuba nnyo kibooko, nga bakuba nnyo kibooko, afuna ensonyi okugamba kitaawe nti nzijaayo, aba alina ggumira ebyo. Kati n'ensonga zino bwe ziri, singa osanga omuntu n'akugamba nti ebyeyo tebikola, ebyeyo birwawo, jangu eno be basobola, jjajjawo ebiseera ebisinga tayongera kuwa bubaka bukwatagana na kifo we bakupasula. Okitegedde, ng'akuleka ng'ogenda gy'ogenda. Singa gy'ogenda bikulema, oba tolina gw'ojja kwemulugunyiza, era gy'olaga jjajjaawo atandika kuwa bubaka bwayo. Okitegedde, jjajjaawo takkaayanya kati nga kugali n'essomero lyozzeemu ppya, ffe biri tetubibala, tetubirabanga, genda obikke Kabaka. Omubuyabuya ng'agamba ate eri nali nabikka Kabaka nti naggamba ebyeyo bifu. Byali bifu, ate bw'agenda okubikka Kabaka era byamubisse, era bye yabikkisa luli bye yabikkisa. Kati ababuyabuya we babulirwa, we babuzaabulizibwa, bwaddamu mubikka bye yakozesa luli ng'abikka, era byakozesa ne ku luno, ne yeerabira nti ali mu ssenga vuddemu ngazzeemu. Okitegedde? Kakati ebintu bwe bityo bwe biri. Kakati obutonzi bwa ntondo, obutonzi amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Omutonzi bwe weesulika ne lubaale yeesulika. Jjukira omuntu gwe lubaale. Omuntu ky'oguze ku bwongo ne ky'olina okukola, jjajjaawo takuwakanya. Okitegedde? Ebintu bwe bityo. Kakati omuntu asobola okugatta ebibiri, kati nga nzira mu kibuuzo ky'oggwe ssebo, omuntu asobola okutambuza obutonzi n'obuzaale ye muntu abadde omusawo nga musawo. Abasawo bangi balumbiddwa ekitundu ky'olubereberye lwakuba teboogera.
abasawo bangi batya okuswala mu bazzukulu. Okitegedde? Abasawo bangi nga baalina amaanyi naye nga gakkakkanye nga gasereba mpola. Okitegedde? Buli lukya alaba amaanyi gasereba naye nga abazzukulu bano baalimu bajjanjaba bamuyita jjajja atya okubalaga ekizibu ky'alina naye nga bwe yeebaka ebirooto abiraba, aloota azzeeyo ku ssomero, aloota ebinnya. Kati abasawo abamu balowooza nti experience gy'alina bw'anaagikozesa ebintu ebyo n'abikola ku mbuga ye ajja kuba amaze emigenzo egyo. Kati abasawo abasinga obungi baddidde olumbugu ne balutemerako ettaka. Abamu ebintu bino bye njogera mwebiri mu basawo olw'okuba alina experience, aloota ebinnya, aloota omusirikale bamugoba, aloota ali ku ssomero mu P4 n'obwana bwe yasomanga nabo naye nga musawo yakajjanjabira emyaka 10 ku 15. Kati olw'okuba atya okulaga abazzukulu nti obwa amakya busembedde kubanga obwa amakya buba buzze, musawo bagenda kutambula bamutegeerere. Kati mu kwekaza bw'afunako abimanyimanyiko ng'amutaputira ng'agendako ewa musawo munne. Musawo munne nga gy'asima nnyanga ku mbuga nga bazimba nnyumba ya Kabaka nga bageta ebintu nga bwe babigese, kumbe Lubaale tamugamba bikolera awo. Okitegedde? Atya okulaga bazzukulu be nti nange Lubaale atandise okummanja. Kati okwekaza singa kunaggwamu, ffe tulirede okukwatira ku muntu yenna. Omanyi omuntu okubeera nga mu butonde bwe talina nnugu wadde empisa embi wadde obutaagaliza naye ng'omuntu bw'amwebuuzaako ne bwaba ku ssimu amwanukula. Okitegedde? Be baffe. Omuntu ne bw'abeera, kubanga ffe tetugaba ndagiriro naye ate abantu baba n'ennamba zaffe. Omuntu singa akukubira essimu, ffe abantu bulijjo batukubira amasimu, abamu nga basawo, n'abaako ebintu byakwebuuzaako n'obimwanukula. Kati ate musawo munno ogenda muyita omugambe nti jangu ompe ssente bwe ziti, ky'oba olina okumanya nti Ssekiriba kyattaka mpaawo atali kyambala. Ennaku emusemberedde naawe gye wayitamu. Ennaku bwe bemusemberedde nga waliwo ebintu ebisituse byagala musuula, omusawo ali mu sisitimu n'akwebuuzaako era oba olina muwabula. Togenda muyita omugeni njagala emitwalo 3 galeete, nedda. Ajjanjaba abazzukulu naye waliwo amaanyi agamukyalidde. Amaanyi agamukyalidde gamulwanyisa musuula. Akubidde essimu olina omuwabula. Bangi betuwabudde nga ne mu mbuga zaffe tebamanyiiyo. Okitegedde? Nga tebamanyiiyo. Naye omusawo aneekaza mu nsonga za Kabaka nga zizze ne yeekaza, ajja kugwa abantu balaba. Kabaka mulaba edduka. Ogambye nti obuze ekibuzo nti omuntu asobola okugatta ebibiri. Kati omuntu asobola okugatta ebibiri ye muntu abaddeko jjajja w'abaana, ng'abadde ayitibwako jjajja, ng'abadde musawo ali mu sisitimu ajjanjaba. Kati ekitundu ky'oluberebire ne kigguka, ayina Lubaale alamula naye obubaka bumulaga ebintu by'ensozi. Okitegedde? Aba tagenda kumenyawo ssabo, aba tagenda kufugika by'ayina, wabula aba alina okuba omugezi. Ayina embuga eyo ggiwa ebiseera byateekeddwa okutuulamu n'ebiseera byateekeddwa okutabaala, okusobola okusigaza embuga eyo n'abazzukulu. Abazzukulu bw'abanga abadde anaatabaala oba nnaku 9, aba alina okubalaga nti nina gye ndaga, n'agenda n'atuukiriza ennaku ezo 9 n'akomawo. Awo omusawo oyo asobola okubalansinga embuga eyo n'atuukiriza ekitundu kya Kabaka. Kati abasawo abasinga obungi abatemedde obubaka obwo n'abutemerako ettaka, abamu embuga zisaanyeewo. Okitegedde? Era Lubaale bw'aba ayagala okusuula omusawo oyo amusalira amagezi, waakiri n'amukwanyisa abalwadde. Lubaale n'ajja n'amugamba nti yasobya. Okitegedde? Lubaale alina obukodyo bungi nnyo era mulaba edduka. Lubaale bw'alaba omusawo ono mbuzi, waakiri ng'amukwanyisaayo omulwadde, omusawo ono ng'akwana omulwadde. Kati bw'amala okwana omulwadde ng'embuga etabuka. Embuga bw'etabuka, jjajja ng'atandika mulaga muwala ono gwe yakwanye, buli budde gwamuluusa. Kati omusawo ng'atandika kwetonda, so kumbe ekiri emabega w'ekyo kkoozi yaakyo Lubaale ono abadde alina ebintu byamulaga nga tabifaako. Kati Lubaale n'aleetawo ekyekwaso. Lubaale mugezi nnyo era tewali muntu amwenkana magezi. Lubaale ky'ekintu ekikutega omutego gw'ekintu, naye ng'omutego gw'ekintu egwo guvudde wala nnyo, layini mpanvu nnyo ng'olina kutuula wansi ogimanya.
Okitegedde kati abantu abasinga tebamanyi bukodyo bwa lubaale lwaki bafuna ebizibu. Ekizibu kisobola okujja naye nga kivudde ku kintu kirala nnyo ng'olina kufuna mutaputa n'akikutaputira. Lwaki ofunye obuzibu ku mbuga? Lwaki wakwana omulwadde lubaale n'akugamba obuzibu bwe buvudde naye nga ate lubaale akulimba? Okwana omulwadde era ayagala kukwatirawo. Kati bw'okwana omulwadde lubaale embuga n'esoba n'agigobako abazzukulu, kati lubaale aba ayagala omanye biki byabadde azayagala. Olw'okuba bulijjo obadde okola nga ssente zibadde zijja obadde toyinza bikola. Kati lubaale kyaba kutega omulwadde n'okola omusango. Kati bw'omala okukola omusango embuga n'esaanawo, kati lubaale aba amaze okufuna. Kati ogenda okulaba lubaale nga kugamba genda egindi. Kati olw'okuba tokyakyaza balwadde oba olina sipeesi, toyina genda kukwasa nsonyi nga olyoka otandika okukola lubaale. Kati lwaki abantu balinda embeera eyo? Kati ekibuuzo ky'obuuzizza eky'omuntu asobola okugatta ebitundu byombi eky'obuzaale n'obutonzi, omusawo yandibadde ne chansi yaakyo, kuba omusawo olwedda aba mukulu ng'ali mu sisitimu. Kati amaanyi ago ne gagguka, kati aba alina okwebuuza ennyo, singa Kabaka atandika omubanja atandikidde ku ki? So omusawo singa Kabaka agguka aleme kugeta bya Kabaka ku mbuga ye, kuba babeera si bamubanja. Omusawo baba bamubanja kutandika kunoonya kuleeta buyinza ku mbuga ye obwakabaka. Aba yasooka ekitundu ky'obuzaale kino n'atamanya kya butonzi. Kati eky'obutonzi kitera okujja omusawo ono nga ajjanjabidde akabanga ne kisituka. Ekitundu ky'obutonzi kibasuula. Bangi nnyo tubalabye embuga ne zisaanawo, naye nga bwe kyagguka yalowooza ajja kigetera ku mbuga ye. N'akigetera ku mbuga ye ne yeekanga nga tekikoze, ate nga kimututteko ssente nnyingi. Buli ssente zaafuna mu balwadde bw'afuna omusawo n'amugamba Kabaka nze mutegeera, ajja musaba obukadde 2. Kati ajja kugenda okumaliriza ebintu ebyo n'okugamba nti Kabaka mutaddewo ku mbuga ng'asaasaanyiza miliyoni nga 3, nga ssente ziweddewo nga takyalina ne kyalya, ate nga n'abalwadde mu mbuga badduseemu ng'embuga enafuye. Ajja kugenda okutegeera nti si byebyo ng'embuga emaze okusasika. Okitegedde abantu abasinga balowooza nti Kabaka olina okuleeta omuntu n'amuwanga ewuwo. Kabaka tebamuwanga. Kabaka yeekola yekka. Abantu abamu balowoozesa abantu nti Kabaka omuntu ajja n'amuwanga. Kabaka yeekola yekka. Kabaka tebamutegeerera, tebamulamulira. Okitegedde ate era Kabaka bw'assa obubaka olina okufuna omuntu omumanyi n'abukuddiramu. Kabaka ayinza okussa ekirooto ekiraga nti nsimira ennyanga ku mbuga, olina okufuna omuntu omumanyi n'akuwabula n'akugamba Kabaka wadde yakusabye ennyanga, naye amakulu ga Kabaka oyo yakusabye ennyanga ayagala kino na kino na kino na kino, ennyanga togisima. Era ona n'ofuna bufunyi bamanyi. Abantu abasinga bw'aloota ennyanga ng'agiraba ku mbuga akeera gisima, ekintu ekikyamu. Okuteeka ennyanga ku mbuga olina kuyita mitendera ki? Ennyanga ku mbuga emala gajja bw'oloosa ekirooto bw'okikola. Kabaka sse yazze ne yeeyogerera n'agamba mumpe ennyanga yange. Embuzi n'ekeera n'esimawo ennyanga. Okitegedde omumwa gwonna oguzze nga gwa Kabaka n'alinnya tugamba alinnye ku musawo n'agamba mumugamba anteerewo ennyanga yange. Omusawo yaba yeetaaga okufuna omuntu omumanyi. Tetuganye Kabaka yazze n'agiramula naye egendawo ddi. Bwe yagiramudde bw'ogenda ogiteekawo, Kabaka yasabye ennyumba ye ddi, ogiteekawo ddi? Kituufu ayagala ennyumba ye naye erina kujjira ku mutendera ki? Wandigizimbawo ate embuga eyo n'efuuka eddogo mu mbuga, ennyumba ya Kabaka n'efuuka eddogo mu mbuga. Kabaka tamanyiirwa, Kabaka talamulirwa. Kabaka ne bw'aba ye yeeyogeredde olina okufuna omuntu eyamusamirira n'akutegeerera Kabaka ayogera lulimi ki. Kabaka bw'ayogera ennyanga olulimi olwo luba luwanvu abanga ayogedde Oluwarabu. Ayinza okugamba nsimira ennyanga ku mbuga yange naye luba Luwarabu. Kati gwe tosobola dutegeera. Olina okufuna omuntu eyasamirira Kabaka n'omugamba Kabaka yatulinnye ku mutwe n'alamula ennyanga. Omuntu eyasamirira Kabaka n'akubuulira kubanga aba amumanyi. Bw'asaba ennyanga aba ategeeza ki? Okitegedde era ojja kugenda okulaba omuntu ono omumanyi bw'onoomugamba nti Kabaka yasabye ennyanga ajja kugamba togeza n'ogisima. Era ojja kugenda okulaba ng'akuwa ekyokukola ng'agamba nti Kabaka yasabye ennyanga nti ye njagala onkolere bw'oti, onkolere bw'oti, onkolere bw'oti, oddemu okole bw'oti ne bw'oti, awo oluvannyuma olyoke okole kye yagambye. Era ojja kugenda okulaba Kabaka tajja kudda ng'akimanya nti nfunye ategeera ebyange. Kati ebintu ebisinga obungi bigende n'okwebuuza omulembe guli ogw'abasawo okwewalana gwandivuddewo ne tukwataganira wamu. Okitegedde kubanga buli musawo mu kitundu mwali alina omugaso.
Tetujja kulowoozesa nsi nti omusawo ali omu mu nsi olw'okuba emubende eriyo omusawo nti yanakuŋŋaanya abantu bonna. Nedda. Buli musawo mu kitundu mwasimbye emirandira oba mu kyalo ayamba abantu ab'ekitundu ekyo n'abalinaanyeewo. Okitegedde? Kati buli musawo yandibadde abamanyi nga bayamba ku bannabwe abatamanyi. Amanyi ensonga ng'oyamba ku munno osobola okumutendeka. Omusawo asobola okujja ewuwo. Okitegedde? Omusawo asobola okujja ewuwo oba omusawo asobola okukubira essimu. Omusawo osobola omutendekera ku ssimu. Omusawo n'omugamba ekintu ky'obadde okola kino si kyekyo, kitereezeemu bw'oti, kola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Ebintu by'abasawo obutakkaanye bibaddewo omulembe guli byandivuddewo. Abasawo ne beeyamba ne beekwata ku mukono. Ate n'abasawo ne babeera nga nabo beebuuza nnyo. N'olema kukola kintu ky'otalinaako mayitire, ky'otamanyi, olw'okuba wakiroose mu bubaka, olw'okuba ojjanjabidde ebbanga olina experience emala, n'ogamba ekintu kino nga bwe nakirayo bwe ngenda okukikola, ekyo kikyamu. Lubaale taggwaayo. Lubaale kizibu omumanya n'omumalayo. Lubaale buli budde akutega obukodyo ne bw'oba omumazemu emyaka 3. Si kirungi basawo kugwa nga tulaba. Okitegedde? Si kirungi musawo kwekaza kugamba nti mmanyi n'ateebuuza ku musawo amulinaanye. Ate si kirungi musawo mulala kukwebuuzaako n'olowooza nti ate yagenda okutwala emikisa gyange. Eriyo abasawo abeebuuzibwako bannaabwe, omusawo n'amukisa n'amugamba sikitegeera bulungi naye ng'akimanyi. Ate eriyo omusawo asobola okugenda wa musawo munno okumwebuuzaako, oli n'amulirika ssente. Ebintu byonna bireetedde abasawo okwemalirira. Abasawo mu kwemalira embuga zaabwe ne zisaanawo. So nga twandibadde tukolawo enkola eyambagana. Twandibadde tukolawo enkola eteekawo enkiiko ezisobola okuyamba ku balala watya bwe balemereddwa, watya bwe basobeddwa. Obuwangwa n'ennono oba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yandibadde ekintu ekizimbibwa nga kiringa eddiini, nga tetukkiriza musawo mulala kuswala. Omusawo mulala teyandiswadde eri bazzukulu. Emitima ebibi n'effutwa n'enge byandivuddewo. Abasawo ne babeera nga beeyamba, beesitula ku mukono, situla nkusitule. Ono atamanyi eddagala livumula ddalu ng'asobola okuyamba kuuli naye gy'ali n'avumula eddalu. Kati ono bw'anaaba avumula eddalu ensi n'ensi neekuŋŋaanira awo. N'omusawo gy'asimbye amakanda ku kyalo kiri naye yandifunyeeyo abalalu n'abajjanjabira eyo. Kubanga abantu ensi nnene, ensi ngazi. Ensi tesobola kubeeramu bantu ba lubatu nga be bamanyi lubaale. Ensi yandibaddemu abantu abasinga obungi nga bamanyi lubaale. Buli omu n'atereereza lubaale gy'abadde nga bw'olaba ebigo by'abaminsani. Ebigo by'abaminsani bw'ogenda Embalala ekigo kyayo kimala ensonga zaayo. Bw'ogenda e Kampala ekigo kyayo kimala ensonga zaayo. Bw'ogenda Ensambya, bw'ogenda e Masaka, bw'ogenda e Bisanje, bw'ogenda e Ruddawa ekigo kyayo kifaanana ekigo ky'egindi. Kati n'abasawo bwe bandibadde. Abantu bandibadde ng'oli bw'agenda ku musawo ensonga ze zisobola okuggweerawo. N'omulala ow'emubende n'agenda ku musawo ne ziggweerawo. N'ow'e Masaka n'agenda ku musawo ali e Masaka ensonga ne ziggweerawo. Abantu ne balema okusiyagguka ng'engendo nga batambula ensi eno gimalako nti omusawo amanyi ensonga ali gindi. Okitegedde? Kati ebintu ebyo abasawo bandibadde nga tebeekotoggera. Abasawo abamanyi ensonga bangi mu Buganda wano oba mu Uganda wano. Abasawo bandibadde nga bavaayo nga balagirira ekyo omuntu ky'atamanyi. N'oli waatudde n'abeera ng'ensonga eyo temuyita mu ngalo, ng'omuzzukulu bw'ajja n'amaanyi agasusse nga teganyooma musawo ono, ng'omusawo alina ky'amanyiiko, waakiri n'atambuzaako ky'atambuzaako. Ate n'abasawo nabo bakubirizibwa okwebuuza obutalemererwanga ku mbuga zaabwe, kubanga abasawo abamu abato mu nsonga zino bayitirivu. Mulimu abasawo abakulu mu nsonga zino abazimanyi obulungi, naye mulimu abasawo abamu abato abatamanyi nsonga zino. Tukoze tutya abasawo okumanya ensonga zino? Kubanga omwami ono abuuzizza ekibuuzo nti eriyo omuntu asobola okusamirira obuzaale n'obutonzi nga bugguse n'abugattika. Okitegedde? Iye, kisoboka. Singa omuntu abadde musawo muganda, ekitundu ky'olubereberye ne kisituka, omusawo oyo asobola bulungi okutetenkanya oludda luno olw'obutonzi olumubanja nga bw'atabaala bwadda ku mbuga ye. Ebintu by'embuga bino ne bitasaanawo, n'ekyetaaga omusawo oyo ng'alabuse lubereberye nga taliyinze kumala misambwa kunyiiga. Abasawo abamu ensonyi bandizitadde ku bbali. Ekitundu ekikuloosa amasomero bwe kigguka, leka kulowooza nti ate abazzukulu bafuule nga bakatonda bo nti ojja kuswala eri abazzukulu ate nga bakula bozzeemu okukola ebintu buto. Ebyabazzukulu sooka obiteeke ku bbali,
oddemu okola ebintu by'abajjajjabo buto otandika okugenda mu nsozi okutabala bw'okomawo bujjanjaba abantu b'osanzeewo kyokka ekintu ekyo bw'onaakyekalizaayo ne weewuliikiriza embuga egenda kusaanawo n'abazzukulu be wali oti obeere nga tokyabalabako. Abasawo mwebali abalumbiddwa obubaka bwe butyo abasawo mwebali abalumbiddwa ekitundu ekyo si buli omu omusawo atannakirumbibwa asobola okuwulira eddoboozi lino n'aliwakanya naye abasawo bangi abalumbiddwa ekirooto ekyo ng'abadde yasamira dda amaanyi g'obwakabaka ne gasituka okitegedde n'atandika okukwatirwa abazzukulu bano bajjanjaba ensonyi baleme mumanya nti jjajja Lubaale yatandise omugwa malaka ensonyi ne bazifuula okuswala okitegedde gyakoma okwefuula nti ekyo kirabika kiswaza ate Lubaale gyakoma okunyiiga agenda okujjukira okugamba nti kenkole ebintu bulijjo bye baŋŋamba embuga ng'emaze okusaanawo okitegedde kati omwami ono kyabuuzizza omuntu atandika ensonga ye tasobola gatta bitundu ebyo omuntu atandika ensonga alina kusooka kumanya butonzi ne bumuteera obulamuzi bw'abajjajjaabe kati enjawulo eriwo omusawo ono oledde obulamuzi bw'abajjajjaabe abeera abulina abeera amaze ebbanga mu sisitimu nga abazzukulu abajjanjaba ne bawona jjajja nga bajja kumutwalamula ebintu nga bikola kati omusawo ono kabaka abamu banja kuteeka mu nkola bibye kyokka abasawo abamu ne bapapa n'agenda ku musawo munne n'amugamba kabaka mmuwanga najja ne bateeka ebintu bya kabaka ewuwe ate ebintu ebyo ne bitaataganya mbuga butaataganya embuga n'eserera ddala ku ttaka kati omuntu ono atandika ensonga omulubaale yenna nga Lubaale amuluma ye kizibu okusamira obuzaale nga bwasamira obutonzi ebintu by'obuzaale by'abaateekawo bye by'abaateekerera bibeera ku mulundi gwakubiri ayina kusooka kunoonya butonzi n'atabaala obutonzi obwo n'abuggusa n'alyoka adda ku kika n'atereeza ensonga z'abajjajjaabe okitegedde kale ensonga zino zeetaagamu obwa sseruganda ate ensonga zino zeetaagamu obutabonyaabonya bantu zeetaagamu okwogera olulimi olumu n'okussa ekimu n'obutalowooleza mu nsawo z'abannaffe tewali nsonga lwaki omuntu ali mu sisitimu ankubira essimu ne mugamba omala kumpa ssente abantu mwenna bensomesa ku mitimbagano kuno abamu muntuukirira ne mumbuuza ebibuuzo mu inbox oba ku intaneti kuno oba ku YouTube ne nkuddamu nga simaze kugamba nti mpa ssente sisitimu eno yandibadde yeetaagisa mu nsi bw'abanga muntu munno ng'oli musawo nga gy'oli eyo ng'oli mumanyi ng'olina ky'omanyi tewali nsonga lwaki musawo munno akwebuuzaako n'otamubuulira ku byama ebyo naye waali abeere mukugu tewali nsonga emusabisa ssente nti mala kumpa kakadde olw'okuba ekintu kyabuuza kyagala kumusibira mbuga ogambe nti muteegedde awo akakadde ajja kkampa nedda omuntu anaafuna ssente tekyetaaga ate kuzifuula za ssalira omukisa mpewo ssente we zisanga we ziyita osobola okuyamba omulala nga takuwadde ssente omulala najja enkya n'akuwa ssente sisitimu eyo yandibaddewo mu ngeri y'okuyamba ku bantu bannaffe abatannaba kumanya nnyo Lubaale munda naddala bali mu sisitimu y'obusawo abasawo nkimanyi bulungi nti abamanyi bangi mu Uganda wano naye ate abato mu nsonga zino be basinga obungi kati abantu abo embeera ki eteereddwawo okuyambagana oba abasawo abatudde eyo okuteekangawo emisomo egy'awamu n'okulambula embuga z'abantu abamu n'okubawabulanga tikino kikolebwe bwe kiti ne bwe kiti mu maaso ng'olaba omusawo ono agenda kugwa kubanga eriyo omusawo ng'enteekateeka y'embuga yennyini nga mu maaso ejja muttira future okitegedde eriyo omusawo gw'oyinza okusanga ng'azimbye essabo lya Mukasa naye nga mu maaso g'omulyango oguva enjuba gy'eva ate gye yateeka essabo lya Mayembe kati ng'amayembe buli lwasalirawo embuzi embuga eyoledde ng'eba nfu abo nabo mwebali yazimba essabo butuukiro oluusi lya Mukasa Lubaale n'amugamba omulyango gulina kutunula buvanjuba nti ye kati yamutandikira maapu eyo ate najja ateeka essabo lya Mayembe nga litunudde mu nnyumba eno eya Lubaale abo nabo tubasanze nga bangi naggamba nakajjanjabira emyaka 15 naye Lubaale ansobedde takyakola takyanninnyana ku mutwe n'otuuka mu mbuga ye n'omugamba enteekateeka y'embuga yeevuddeko obuzibu buno ojjanjabye ebbanga ddene ne kino tewasobola kukimanya kati ebiseera bituuse embuga eno ekyuke ng'essabo lya Mayembe lyetaaga kumenyawo aliteeke we lirina okubeera okitegedde kati enteekateeka y'embuga
wakoze watyo okuteekebwawo enkola nga etuula mu basawo, abasawo ne bakola enkiiko ne beerambula nga beewabula, ng'abamanyi tebakikozesa kuggyako bannaabwe ssente wabula okubawabula, okubawa maapu y'emisambwa. Oguno omusambwa guzira ki? Ono bamweyana bw'oba omuzimbidde wano kulina nakabakandawula, kituufu embuga zino zikkaanya. Kiwanuka bw'aba tanywa mwenge, kituufu omulinaanya n'embuga ya Ddungu. Ebintu bwe bityo, essabo lya Mayembe ligatta oluggya n'essabo lya Lubaale. Maapu entandikwa y'ensonga. Omusawo asobola okujjanjabira emyaka 10 naye nga mu mwaka gw'11 mwagenda okugwira, naye nga nteekateeka ya mbuga ku lubereberye yagiteekateeka atya? Okitegedde? Ebintu bingi ebiroosa abasawo okudda ku ssomero. Omusawo n'aloota ng'azze ku ssomero naye nga n'enteekateeka y'embuga yennyini maapu yaayo ng'agitandika. Pulaani ng'atandika embuga. Ajjanjabye wano ne yeeyagala n'agula n'emmotoka. Okitegedde? Myaka 10 agijjanjabidde, myaka 12 agijjanjabidde. Omwaka ogw'13 embuga eyo n'egwa wansi. Ekintu ekyo mwe kiri mu bantu bannange, muleme kukitwala ng'ekyolusaago. Abantu bakoze batya? Abasawo bakoze batya okwewa pulaani mu ngeri y'okweyagaliza, mu ngeri y'okugamba nti obuwangwa n'ennono buggumire. Buli musawo waali ng'amanyi ekyokukola. Omuntu amanyi ng'abbira ku musawo munne ewatali kumusaba ssente, mu ngeri y'okugamba nti obuwangwa butinte. Buli buwangwa bwe buli bw'osanga essaba ewantu nga n'essaba eryo limanyi. Okitegedde? Abamanyi basirise, abamanyi bakotoggedde, abatamanyi, abamanyi balowooza ti abantu bajja kwekulumululanga ebuvanjuba n'ebugwanjuba banoonye abantu ab'olubatu 8 mu ggwanga Uganda. Ekintu ekitali kituufu. Abantu buli alina waatudde yenna mu kitundu, okitegedde, abeera omuntu alindirawo abantu, naye ng'embuga eyo esobola era nga nteeketeeke bulungi. Eriyo empewo ezigenda mu mbuga y'omusawo omu nga ziri ku muzzukulu. Omuzzukulu n'alinyibwako Lubaale ne yeetooloola embuga eyo n'agamba wano ensonga zaffe tezijja kutambulirawo. Naye nga kyava ku pulaaningi ya mbuga ng'enteekateeka mbi, ng'amaanyi weegali naye nga pulaaningi yaawo mbi. Buli mbuga eriwo etateekeddwa kubeera. Abantu baleme kulambula bulambuzi basawo kubaggyako mabaluwa na kubagoba na kubasindiikiriza na kubamenyesaawo bintu. Wabula abamanyi banditudde wamu ne baba nga bayamba ku basawo abatamanyi nsonga zino. Abasawo abamu abatamanyi nsonga zino abamu beekalizaayo, oli n'agamba mmanyi n'abeera nga yeekaza. Naye abantu abo bandibadde nga balumbibwa abantu abamanyi ensonga za Lubaale ne babawabula n'engeri pulaani y'embuga nga bonoga nti pulaani y'ekibuga yandibadde etambula etya, omukoko we gwandisimbiddwa nga wa, ekyoto ky'Abalangira kyandibaddenga wa, ekyoto kya Ddungu kyandibaddenga ku nnyumba ya Mukasa oba kyanditunuddenga mu nnyumba ya Mukasa. Abasese bwe banajjanga okuyingira ate banaabuukanga walagi, ekyoto ky'Abamuyana nga kiri mu maaso g'ennyumba ya Mukasa. Ennyumba ya Mayembe erina kubeera mu buuyi ki? Ennyumba ya Mayembe egatta oluggya n'ennyumba ya Lubaale enkulu. Okitegedde? Kyovula nga bazzukulu abamu batuuka mu mbuga ezimu empewo ne zirinnya ne zinyoomawo ne zigamba ono omusawo okusinziira ku pulaaningi ye talina pulaani gy'agenda tukolera ku kifo kyaffe kye twagala. Empewo ne zigamba omuzzukulu situka tugende, ne zimuwa obubaka. Yazze eggulo mwayogedde bingi ate n'atadda. Omusawo n'amukubira essimu n'abuuza ate owaaye muzzukulu kiki? N'amugaa ssente zambuze, kumbe jjajjawe yamuwadde obubaka eyo toddayo. Okitegedde? Kati ensi eno yandivuddemu ekintu ky'okwemalira, ekintu ky'okwemalirira, ekintu ky'okwemanyira ebyama abantu bokka na bokka. Mwandibaddemu ekintu ky'okuyambagana. Omusawo n'alina ekikolo ky'eddagala ky'amanyi. Oli omulwadde amulema atya olw'ekikolo ky'eddagala ekyo? Kuba ensi yonna tegenda kuggweera wantu wamu. Ebintu bino bye tusomesa tukoze tutya abasawo abalala abayimanyi ensonga zino okuvaayo ne basomesa ku bantu abalala nabo abatamanyi ensonga zino? Waakiri abasawo baba beekaza, waakiri babibuulirire mu kisenge, basinziire omwo beerongoose beetereeze. Okitegedde? Waliwo omusajja yayimba oluyimba n'aga nti ebintu by'ennyimba beekaza ne babiwulirira mu kisenge. Abantu abamanyi mu ngeri laavu gye tulina ku nnono, laavu okwagala, laavu oba omukwano gwe tulina ku nnono n'obuwangwa, tukoze tutya
abasawo abamu abatamanyi nsonga zino obutaweebuula bamanyi nsonga zino, kubanga omusawo atamanyi nsonga zino enkya bw'akola ekivve omusawo amanyi ensonga zino yaswala kuba bakizingira wamu baga nti abasawo babbi, abasawo bafere. Okitegedde n'amanyi ensonga zino n'alugenderamu ennono eswalira wamu. Si kirungi ddoboozi kuvaayo nkya nga liri ku TV nti omusawo gundi yakoze kino, naawe amanyi ensonga kiba kikuzingiddemu. Kati wateereddwawo nkola ki okuyamba omusawo ono omuto mu nsonga zino n'okutuuka mu mbuga ye n'omuwakanya byakoze nomuga kino kyokoze si kyekyo, kino kikole bwoti ne bwoti ne bwoti, omusawo n'afuna obutenda awo mu ddakiika nomuga kikole bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti, era nomuga lubaalo najja kukuleetera obuzibu mu maaso singa onoomutambuza bwoti. Ate n'abantu abamu abateekakasa nsonga okwebuuzanga ku bantu abamanyi. Ono bw'agaana okubuulira noonya ono bw'agaana kubira ono essimu. Okitegedde lubaale ebiseera ebisinga bwongo, lubaale ebiseera ebisinga si mikolo, lubaale ebiseera ebisinga kukuwabula. Omuntu asobola okukuwabula n'otereza kino ne kitereera, naye n'okwekaza si kirungi, ate n'okuwakanya by'otamanyi si kirungi. Omusawo asobola okuwakanya ekintu ekyogerebwa naye ng'omutendera gw'owakanyizibwamu teyagukola, n'awakanyiza mu butamanya, enkya ne yeekoona n'agwa mu kannya. Okitegedde n'aga nti ebigambo biri bye nawulira nga mwattu byabanga bituufu. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde okusoma tekuggwayo n'okumanya tekuggwayo, naye ennono twagala tugifunemu laavu nga buli musawo waatudde ddala nga kituufu ennono nzikiriza ddala, nga buli weetudde ennono nzikiriza nga n'abantu tebagiraba mu kamwa era nga tebagirwanyisa jjijjawo. Bantu bagirwanyisa jjijjawo olw'ebintu ebimu eby'enjawulo, oluusi bikolebwa abasawo, oluusi abanafu mu nsonga zino. Kitegedde erinnya ly'ennono ne lifa. Ate abantu abasinga abalokose balina omumwa oguga nti abasawo babbi ne bye bakola bya kibbi n'ebyalubale tebiriiyo. Kivudde ku basawo okwetuulako, abamanyi tebasitudde ku bannaabwe bali wansi. So abamanyi bandibadde basitula ku bannaabwe abali wansi, abali wansi abatannaba kumanya nsonga zino naye nga musawo n'atayonoona. Naye abamanyi bwe banaalindanga abali wansi okwonoona ensonga zino, ekintu kyonna kijja kuvugiranga wamu ti ebyekisawo bya kibbi. Okitegedde kale nno omulanzi taba mussi. Ebigambo byonna bye twogera byetaaga okuteekako omulaka n'okuteekako ennyo omutima. Okitegedde kuba bikulu bw'obivaako ng'ogenda kuwangatto. Tuba twogedde nga tumaze, weetaagawo enkola eyamba ku bantu abamu batudde mu nkola ey'ekisawo wansi. Si buli muntu alina kasubi nti amanyi ensonga zino, weetaagawo abamanyi okuyamba ku batamanyi. Ate n'abatamanyi nsonga zino ayita jjajja najja ku mutwe naye ye ng'omuntu practically nga tamanyi byama bya lubaale, obuteekalizaayo practically nga tamanyi byama bya lubaale, obuteekalizaayo okwebuuza ku bakusinga, obuteekaza. Abasawo abamu balina eggume, mulimu enkiiko ezimu ezigendebwamu abasawo ng'abasawo abamu beegulumiza nga teyagala kgenda mu lukiiko, engeri gy'asamira lubaale nga yeefuula wa kitalo. Biki ebyo bireetedde nnyo abasawo bangi okugwa mu ntata, okusobya. Okitegedde obuteetaba, kubanga bwe weetaba mu banno ate ofunayo ebyokuyiga. Kitegedde ofunayo research ez'enjawulo mu mboozi ze munjumya nga mukuŋŋaanye bannammwe bonna bali mu system, ofunayo ebyokuyiga research, ofuna research ne buli abantu abasinga batulwako empewo beegulumiza nnyo nangasya kati nga neebuuza ntya ate nga jjajja kiwanuka waali, jjajja lubowa waali takutte malo gaaleruka nga neebuuza ntya. Abasinga bagudde mu nsobi. Okitegedde abamu bavaako erinnya ebbi mu nnono nti eby'ennono bikyamu, eby'ennono bibi. Okitegedde by'ennono bya kifere, abasawo babbi, abasawo bafere. N'olwekyo twetaagamu sayidi zombi okukwatira kubamu bannaffe wansi, ate n'abali wansi okwebuuza. Tekiswaza, osobola okwebuuza mu kyama. Okitegedde oli amanya nti ono musawo munnange. Okitegedde oli azze asobola n'omuga nti nja kujjayo ekiro ompabule mu kintu bwekiti ne bwekiti, obutaswala mu bazzukulu. Okitegedde saagala kuswala mu bazzukulu ti kano na kano na kano na kano mbadde sikamanyi.
abantu musobola okweyambagana oba kiro oli najja nakwebuuza kutayagala kuswala mu bazzukulu nasobola okumanya ekyo kyabadde tamanyi. Abantu ne bateekalizaayo, abantu ne bateekaliza ku nsobi, bintu ebifaanaganako bwe kityo. N'olwekyo nkubiriza abantu abamanyi okuyamba ku batamanyi mu ngeri y'obwannakyewa, mu ngeri y'okuba nga tukolera Mukama Katonda. Baffena tusamira lubaale omu, omwoyo gumu, tetulina njawukana mu lubaale. Twawula mitwe, twawula bika, tetusamira omwoyo gumu. Osobola okuzaala omulala, lubaale n'akusasulirayo. Tomulirika ssente, tomusaba ssente kuba mmwe bamu. Ajja kwebuuzeeko ekintu kimumalireyo, ebyama bijjeeyo. Mukwatireko oba genda mu mbuga ye, muyambeko, omulambululiremu, omugambe ekyoto kino wekiri wabi, omugambe embuga eno y'amayembe wagizimba wabi, siwetekeddwa okubeera. Bintu ebyenjawulo mulambululemu bigambo muwabule. Kitegedde, n'olwekyo kyenkubiriza abantu b'ensi eno naddala bali mu sisitimu, tweyambeyambe, buli musawo watudde ennono ebeere ng'eggumidde. Weewaawo kansubire nti mutegedde bulungi kino. Naawe yabuze ekibuuzo ekyo nkulambuludde bulungi. Omuntu atandika ensonga tasobola gatta bibiri, ayina kusooka butonzi bwe bulina omuwa obulamuzi bw'abajjajjaabe. Omusawo abadde mu sisitimu asobola okutambuza ebintu ebibiri kuba olwedde obulamuzi aba bulina, wabula ng'ekitundu ekisituse eky'olubereberye kyagala kutaataganya bulamuzi buno. Kati aba alina okukirabukirira nga bukyali, embuga n'ebeerawo ate n'abeera nga mulabufu mu kwebuuza obubaka buno bwenfuna butegeeza ki. Kubanga ekyokubeera mu sisitimu ng'oli musawo obeera toli mumanyi wa byama bya munda, ne editing wa lubaale ne tekinikisi eziri mu lubaale oba tozimanyi, oba omanyi kyakulagula. Okitegedde, n'olwekyo omusawo okulabuka amangu okusobola okusigaza obulamuzi buno nga tebunnataataagana. Kati kansubire nti otegedde bulungi. Abakuume lisodde ne ddunna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.